enyimba mutandise oziwulira amawulire oluyimba lwa Bobi Wine Paradiso oba Paradiso oba Parados oba Paradi oba Panado naye kimu ku byo linnya lya luyimba luwe yategedde nti bebe amuleetedde love you every day waliwo olulala olwonirandi health day waliwo ne lwagenda okukola ne sirindi yoni enyimba bebe afulumya kati ne Bobi yakitegedde okola ne Nubia ninyi tekikola tekimala enyimba za Bobi ne Nubia era muziwulira zibamu okulaja n'okutonotono kale mubamu okula Nubia nile natandika Bobi introducing fire ne Bobi na introducing a fire bambi but this time Bobi yalabye nti omusajja alese mulimu omuntu akuleetera kama bibere byaba neighborhood mulimu omuntu akyala ewuwe ngolaba abakyala bebo nenga gwe buli kana koleeta baneiba bakera ku miryango kale wadde kwagala bumodo naye tuzipika agitwala wakwegambanga buli kaseera bakubaako now bebe afulumiza my god bebe atututte ku ddala abawagizi ba bebe muliwa wow bebe alina gyatututte abawagizi ba Bobi muliwa olaba omuwagizi wa Bobi wabawuliranga eritaaba eyo ne mumulaba ate sitejja mu maaso okitegeera kwegamba abawagizi ba Bobi bafunye nabo ekirwana bagamba Paradi naye abayimbi besudiya okubeera omuyimbi owakabi olina okwesudiya big size munene talina gyagenda nini ebigambo ebidako sibimanyi naye oluyimba baluyita big size now bwe yamala okwesudiya noono n'akola ki neyesudiya Bobi Wine wamandi mazima wanvu mujjukira ennyimba ezo wamandi mazima wanvu awo Nubia niliye yali ayimba kyokola anyimbyewo bwe nti wangu kutegeera so ne Chris Evans bambi bakitegedde nti balina okwesudiya era nabo bambi bajja bobeera nze mazimana bambi Chris Evans waliwo olw'omutunulira noga bambi actually Chris Evans yakola concert ne mugamba bambi we have to go he's a fellow Ugandan patriotism mulimu omuntu alonkinga n'ogamba kiki banno nga bakuba obulango obuwulira abantu bennamutamba Bobi Wine big size ekuyingira omutwalo gumu n'ekitundu n'emitwalo 3 akalango ne kaggwa Dr. Proper n'aleeta naye akyayimba is not properly okay Chris Evans najja abantu nebifo biwulira Bobi ne Bebe babalanga busabala Chameleon balanga Africana no Chameleon takola Africana is a big size man Chameleon yakola ikibero wa baitawa kuliro no munaita manyiyo toyinza kubera wa IU no manye bintu mulimu knowledge eyitiriza ku masomero agamu actually when abana ba Kyambogo Mubuzi ne Makerere University baabogera ngo wa IU Mutesa Royo don't talk Mutesa Royo University muliwa since you want Jemuli that's a lie IU muliwa since mu campaign but I was telling you the truth mulimu ebintu ebimu emboze mujotayingira mumanyi omuntu nobirawo n'omuntu nga yembozi ye like you're talking about classic things man you're talking about Billy Ocean coming to Uganda osigera olya omukuda akakukulwa awo nga bwe muli awo madam nga bwe muli awo tofaayo wadde university si eno gye twogerako kati ezabwe tetuzogeddeko sinza kwogera ku busitema madam I can't because for them agriculture is a tool, it is a program. Bayingira mu theater one gambutusi kwa tulira abana abafulumanga balina gambutusi busite mandeje awo enseka teyinza kubeera ya university ezimu kuzakabi
Busoga University. Now, obera mumbozi, waliwo mbozi je munyumya nga abantu abategeera bakabi, you know, you're talking about Billy Ocean's coming to Uganda. After Billy Ocean's, probably another big artist is going to come, like Akon. Which other dude? Which other shit? America, movies, economics. Wow, that's going to be one of the most expensive shows we've had on our continent. Is that English? Stay up, stay up. Can you spell stay up? Can you spell stay up? Let's go. Still why I Leo. Yo. But anyway, kati abana nebe studia. Ebintu mbirabye, you know, music, that's the trend music has been taking. Ebintu bya kwestudia, ne muri mubambi ngo kwestudia baba mute bakusobola bakoze eki bakutadde. Now, I don't know, me I went to MOOCs. Mbono teyanda bayobera mu first year wala bo muntu nganze. You can't actually. When you are dating people from different universities, ebintu bichuka. Otegera, when for example, if you bagala ogenda mbichuka, somebody who has gone to Makerere University, they want to go to places of high class. Baby, I think we need to go to Sheraton. I think you know, Emeria Sheraton teacher to Kolera. I don't know what is happening. Let's go to American Embassy. But before everybody up your class. Yeah, that's the university. Baby, wow, I think we need to go to some places like Centenary Park. I think we need to go to Centenary Park. There is some good place. Which place? Aromatherapy. No, for that money, we don't because I'm university somesa sciences. Wow, I think Ramasome is a good one. Now we got to be so like yogi. Now, zita nikokolachi okuka. Hello, baby. I think we need to go somewhere and have a good time. Nombuzawa. I think twaita gogena ko mubufo bwakabi obupya. Ngabufo buli wa bufo buki. Muzibwaza lampanga. Omanyoliwa? Mutasana University. Thank you for being in that university. Come on, even when it comes to go to places which are happening, universities, oh baby, I think we need to go and have some time with water. Let's go to a pool. You can read no gama. Wow, it's a nice idea. Oyawawa, Makerere nebigendera ko mubzibebo. Hey, okay, no baby. I think we need to go to a good beach. A good beach. Which beach? A nice one. Which one? Son of a beach. Oh man, you're kumana webu sute mama ni densiko. So those are some of the things. Actually, for you guys who are even dating, you be here, you've been dating this girl for a long time. Obera na yebu kasero mulinya akagere. Abachala. Si buli musajja golaba Mune wa musajja golaba nga status yeyo. You look at a guy and you're like, oh my God. Ya Ssebakigye okitegeera. Actually omusajja gwolina erinnya ng'olisalako mazima naawe n'onyumirwa. Yes baby, yes baby. Okitegera ng'erinnya olisalako naawe n'owoomerwa. Oh my God, he hasn't come myself. Omusajja ono abeera n'erinnya, he hasn't come my Aizo. He hasn't come my Aleku. N'obeera ne Ligayi ng'erinnya lizibu. He hasn't come my Kizito balisalako batya.
Royo mazima ddala wa Mutesa Royo. Waliwo abasajja ng'abasajja obamanyira future yabyo ku birooto. Omusajja ebirooto bye nga bye bikulaga nti omusajja agenda kuba ne future. Obeera ne luboyi nga lwakabi. Naye nga buli lwe mubeera mu buliri. Ogenda okuwulira omwana aloota. Hi. Oh, that was a slight accident. Omusajja probably aloota bintu nga ali mu limousine, ali mu bintu ebyakabi. Nobeera n'omulala n'atandika ebirooto bye. Teyinza kugwa mu mazzi bwekyo. Omanya probably emmotoka yavudde ku ferry n'egwa mu mazzi because of omuyaga. Kati obeera n'omusajja era university munaagiteeba. Abasajja abatuyanira mu birooto n'agamba, baby, what is wrong? Abasezi babadde bangoba. Which university? Ladies and gentlemen, have a